Zidamnate okwanirizaako omulungi yakatwegattako kabeera kadde kamwalire gaffe omunyo kussatu nga tukuwa kino gezibu tetwe bitambudde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Tugenda kutandikirako naddala bitundu by'embaale. Embeera si nnungi ng'omwana afaananye mulirwana naddala ku abo bannaffe abakola eddimu ery'okulaba nate nga basitula emirambo nga bakulembeddwa mu Ddanga Isa. Bano bagamba nti baasuubizibwa ensimbi okusobola okulaba nate nga bazifuna olw'eddimu lye baakola okunyulula emirambo egiri okumpi mu 13 miramberera. Baabuwe bwe butuukidde olunaku olwaleero nga n'abakyala babagoba obutasula nabo olw'emirambo gye baasitula. Abakuba Parliament bagenzeeko nate oludda eyo nga bakulembeddwamu ku ludda olwabula Parliament oludda olwabula gavumenti mu Parliament y'eggwanga lyattu Uganda Mathias Mpuuga Nsamba ono basudde omukono n'abawa emitwalo 55 olw'eddimu lye baakola okunnyulula abafudde. Abasibye omutima ne banyulula emirambo gy'abafiiridde mu Mataba Embale mu buvanjuba bw'eggwanga agabakosezza ku Sande beekalakasizza mu ddembe ku Mbale City Council. Byonna emmotoka n'emirambo. Mu Ddanga Isa eyakulembedde banne okutaasa abantu mu Muganya Buyonga agamba nti ab'ekibuga babasuubiza okubasasula kye batannakola. Abamu bagamba nti n'abakyala babadduse nga babatya okukwata ku mirambo kyokka nga ne ssente tezaabaweereddwa omugatte bannyuludde emirambo 13. Kutuuka waka omukazi yandabira ku TV kulambo mu maazi. Sebaka n'omukazi yango banesula ku kapeti ngenva mu maazi. Omukyalo lwantegeera nti no obwedda ndi musitula mirambo. Omukyalo wange n'engoye paka nakatinza akedderero n'enzooza. Era engoye abadde tazikwatako kubanga era buli kimu abadde yakiraba. Ndi musitula mirambo. Omubaka Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament atuuse ng'agenza okulaba embeera bweri n'abasuula omukono ne shillings emitwalo 5 benaazeeko ennaku eza gavumenti ke baazibabbyeko. Mwakola kinali bali kikolebwa abalina obuyinza n'amaanyi n'ebikola. Mwewaayo obulamu bwammwe bwali bujja kutuukibwako obuzibu nammwe kubanga kyali kizibu nnyo. Ne mwebale kujjayo bantu baffe ali newaffe eri gyenva e Masaka waliko abantu 3 be mwajjamu mu mazzi. N'olwekyo njala kubeebaza ku lw'abantu b'ewaffe eri wansi wa Lwere Masaka olw'okukola omulimu ogwo naye ate ne ku lw'Abannayuganda bonna bakye mwakola omuntu yenna bw'olaba munne alina obuzibu. Bagabye obuwunga eri abo abasinze okukosebwa Amataba naddala ab'enfuna entono. Meya w'ekibuga Mbale Kasimu Namugali ategeezezza ababaka nti tebalina ssente kutereeza byayonooneddwa Mataba. Like I lamented earlier, as a city we do not have road equipment to actually respond to these quick emergencies. We need to be helped with road equipment. Karim Masaba omubaka wa Industrial Division mu Parliament agamba obuyambi bwa gavumenti bwekulula nga matundu bali 15 ge bawadde abantu 1300 abakoseddwa n'okusoba. Nzira ku buyambi bwe twakafuna n'okusinziira embeera abantu bange benkiikirya gye balimu wano mu kibuga ky'Embale. Otunuulira nti gavumenti yakatuweereza ttani 2 ez'akawunga ne ttani 10 ez'ebijanjaalo tezisobola wadde kuyamba abantu byalo 2 ate ng'ebyalo biyitirivu bisukka mu 10 ebyabadde affected. Omubaka Mathias Mpuuga agamba agenda kussa kunninga aba ofiisi ya Ssaabaminisita abatuukirwako obuyambi babuwa abantu tebabwekomya. Nkakasa bulungi nti babeerawo abaza okuba Ssaabaminisita bali mu hoteeri za mu Mbale bali mu SC balinze okufuna allowances zaabwe. Ensimbi ez'ebigwa bitalaze zitwalibwe ku districts ziweerezebwe ku cities kubanga waliyo n'olukiiko olulamba olukola ku bigwa bitalaze buli mwaka. Local government zibene budget y'ebigwa bitalaze era ensimbi ezo nga zijja. Gavumenti yalangiridde nti abantu 29 be bafiiridde mu Mataba Embale ne Kapchorwa. Byamakumbi Emmanuel, Sorot TV, Omunyo.